nga bakutte muka muganda wange okola ki nanze nsigale wange muba mbagadde twatukiza genda kugenda mulaba bannange nsimbule emmotoka nteekamu ebyokulya ye bakite bayita Bobi Wine we yayita ne bayingirayo bo ate bamanyiiwe tebamanyiiwe anna oli musambo yayishi kibuka omumbali yabula bubuzi naye kibalina okukola kintu kimu aba family Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Wow, tukwebaza gwe najjo sinzira okusobola okubanga ate ogobera Lubalusewa TV. Tuli ku mikutu migatta abantu kuli ogwa YouTube, TikTok, sakone Facebook. Nzaje samwe tugwa musonga ku nsonga buli wolaba lule Bombo Road omanya tuzze twogere ku ebyo byolaba obulabire nga tobinnyonnyoka ara sobola okubanga abikunnyonnyola obitegeere obulungi bwonna oba akavuna akaga osobola tobitegeera bulungi. Sijja kubalwisaayo kansooke mbalage nti amasomero getulanga nga bwe nabaga nti tulangira ddala amasomero ago gennyini osobola okutwalamu omwana wate n'ofuna future ennungi eri omwana wo. Nkujjukiza nti Sunset Junior Schools branches ziri 3 Matuga, Kawanda, Saako ne Kawempe. Twasobodde okubanga ate tukola bulungi ebibuuzo byaffe by'akamalirizo bya primary living examination. Twatuuza abaana bali 12. 12 twasobodde okubanga first grades twafunye 69 ate second tufuna 51. So ate mu first grades twasobodde okubanga tufuna 5 ab'obutaano abaddenga 8 ne tufuna ab'omukaaga n'omusanvu. So amasomero ga Sunset Junior Schools gettanire nnyo osobola okubanga ate ofunamu mu mwana wo n'olaba nti future ejja kubanga etangala bulungi. Abalala bakoze obulungi si balala ba Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School bano nga basangibwa wali Bombo Eddegeya Kibajje bakoledde ddala bulungi nnyo. Essomero lyatuuza abaana 5 naye basobodde okubanga ate first grade bafunye 23. Sorry, 27 ate second grade ne bafuna 23. So amasomero ago getera okulanga oba getulangira ddala bamu bateekamu ensimbi basobodde okubanga bakola bulungi. Kikyentegeeza nti beesigise n'abaana bo basobole okuba bomuoli okumpi Kawempe waawo Kawanda wonna Sunset eri kumpi awo ova Luweero ova Bombo ova Nakaseke ova Kampala ova yonna ova Mbale mwenna amasomero ago mugettanire. Amasomero malungi nnyo ate gasobola okubanga ate gakwasaganyiza buli kimu nga bwe kino okubanga kitambula. Kambayo lule Bombo Road sobola okubanga ate ensonga tuzitandika. Ssebo tusanyiza okulaba. Amina ssebo. Nga weeraliikiridde kiki? Olinayo olubuto? Asobola kweraliikira naye just mbadde ndowoozaamu nga mpuliriza. Omanyi omusajja wa Sunset oyo oba yakola ati ekintu kye nekiri professional. Omanyi amasomero agasinga okimanyi waliwo amasomero agasaba abaana ebintu mune gasaba n'abaana obuwambe bwe kiri naye gamba omwana ajje n'akambe ak'okuwaata omwana ajje ne baba tebalina bachefu nga requirement ezo abatunzi ba scrap oba abatunzi ba gundi kusaba otyo omwana akambe nosaba omwana ebbaafu ebidomola ebinene bucket baafu bidomola bucket ebintu nga bingi nnyo nosaba omwana enku naye abasanyusa tebabafundisa
musawo jangu n'ekisekese kyengu bakisiba kuli part of requirements y'abasanyusa timu naye kituufu bannebaliza era bansindikira message bagambe let them keep it up bayongere maaso n'obulambulukufu amasomero basinga abasomesa abasinga amaba amasomero agasinga tumatuma abaana ebintu ebitagambye baba nakutuma abaana kesi z'abafu nti nanti omwana wo wanaafa tujja buuza ku batu abatulaba mwenna batulaba abalala Lusewa TV mwebale kutulaba n'abasubscribinga nammwe mbebaza mubaye ddala kusubscribinga n'abateekayo messages zammwe ne mudemandinga stories zetukola nammwe mwebale era musikale nga musaba part eziddako kusinzira ku mbuzi tubawadde kubanga ebiseera ebisinga twogera ku bintu ebiruma abantu twogera ku bumenyi bw'amateeka ne twogera ku government byekoze ebirungi n'ebibi omanyi government yagala nnyo giwaana naye ffe tetuli awo kuwaana government ffe tuli awo kulaba kikikoleddwa ekituufu kubanga government ekituufu kisigala kituufu kubanga government evunaanyizibwa mu kukolera ffe abantu oba bakoze birungi oba bibi tetulina kubeebaza bo balina kukola kituufu kye balina kukola kiringanga Ajay Samuel wobeera ewuwo tubeeranga awo n'oyagala omwana wakusiime ku byomukolera omwana wo talina kukusiima lwaki temunneebaza nabagulidde ennyama weekend naye temusiima ngenda batwala bafasudde school fees naye temusiima omuzadde goyina kumakinga sure nti omwana omuwe byennyini byeyeetaga paka waliwera emyaka 18 atandika okwekolera n'ava ewaka natandika okwekolera awo bw'oliba buli kyonooba omuwa ng'asusiza emyaka 18 ajja kuba alina okusiima naye nga ggwe omuzadde omwana talina kukusiima kati ffe bannayuganda gavumenti talina tukaka kwogera bigiwaana oba ffe tulina kubeera awo kusiima gavumenti tulina kubeera nga eva tudemandinga gavumenti okimanyi nti gavumenti neweekera ku makya nempa nze nga lule nenkolera oluguudo biyita ewange nempa amasanyalaze gaabwe neki njibanja n'okumpasiza omukazi nze sigala njibanja era ejja kunkolera ekkubo enterewo amazzi enterewo amasanyalaze buli kimu nga bwerere sina byensasula male njigambe kakati gwe gavumenti gwe mbeera ntya nga ndi muwulu sinnakola mbaga jagibanja omukazi ate nembala empa omukazi omutontono talina bbina nga njibanja nga njiganjaga omukazi ow'ebbina era wenempa gavumenti omukazi ow'ebbina nga njiga ate mumpeeyo omutono ndi nawe mu bulungi bwa Lule Bombolodi omutuufu oba nina muganda nkubuulira mazima manyi mwe temwagala mazima nti ffe tulina kusigala nga tukola demanding kiringanga nti wonoobeera awo ng'olina omukyala yesu obwavu tebunyuma nabwo kubanga oli mukyala obwavu bubi nnyo naye wobeera omwavu omukyala era akwagala then nakudemandinga ebintu nokolanya n'obifuna n'obimutuusako gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gwowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 77688 oba noti 75455 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. N'okolanya n'obifuna n'obimutuusako n'omujja mu mbeera ey'obwavu n'omuteeka mu ya
mu mbeera ennungi kakati ate omuteeka mu mbeera ya middle class ate oyagala abeere mu first class kati wava mu middle class ayagala agende mu first class era waki wotuuka te mu first class ate gwe watakyakulanga agamba ono naabeera bize nnyo ng'anoonya ssente ze tukozesa kati ng'anoonyayo kafeero ali wali asalasala ebimuli kambuze mukatono wano yonna okyeyanjula awo nankyeyanjula oyo gwebayita lulebombo eyo yonna gye bayita introduction kanzoleekumaze okweyanjula lulebombo president Museveni yava gye buvuddeko n'appointinga saabalamuzi omupya saabalamuzi ow'ekitiibwa Oweny Dollo yanasobodde okuba nga ate ng'awummula teyawummula yalizayininga emyaka gye yogera amazima yalizayininga yawummula emyaka gyali gijjo balina emyaka gye bakomako bameka chief justice nga badde n'atuleetera omulamuzi ow'ekitiibwa Flavia Nzeye liri bwe liti erinnya lyannemu zibumu naye kisimanyi oba saabalamuzi agenda kutuyambako kubanga abalamuzi abasaze ku bino ebyobululu biri kawunti simanyi bamala bbanga kyokuddamu okubala obululu bamala bbanga bamala bakitunwamu batya okulaba nti box we bujja nga buli tampered buba tebaddamu tubatandikirawo wennyini lulebbomboloodi olaba nga essiga eddamu zino lyetengeredde ekirala nammere yalangiriddwa naye nga omulamuzi ow'ekitiibwa e Masaka eyo yabadde amaze okulaba nti obubox buno buli tampered wabula mulala akabox akamu akavuddeyo nga kalaga nti kaliko omuntu omu yekka yali mu kabox kalamba maama entugala lwankubadde wano okutayagalwa awo tebabulonda muwadde wadde obubiri omanyi ffe twakulira ng'ekintu ekiyitibwa omulamuzi nga wulya nti oyo mulamuzi wabula ng'ekiyitibwa nti oyo mulamuzi aweebwa ekitiibwa nga newomulaba bulabi obula butakolola obula n'emikono okubanga gidda mu angles ez'enjawulo ogamba omukono kagubeere wano si kubanga omukono gumukwatako nanyiigira kati kyengezaako okulaga nti ekitiibwa ky'abalamuzi kyafa kati ogenda ku high court awaliwo abalamuzi abasajja abakulu nga bali professional nze mbalaba we bali naye munnaye abalamuzi abo boolaba bali professional abali ku high court awo ne ku Supreme Court mulimu abalamuzi nga basajja bakulu era nga nawe oba omutunuulidde ng'omulaba nti musajja mukulu ne woba oyogera asirika n'awulira ebigambo byayogera ebigambo byaddamu bibeera bibale n'ebibeera bya nkizo abalamuzi weebali naye kyekisinga ate no siba nti baami bokka wabula baami n'abakyala naye nze kisinga okunnuma okimanyi neebuuza abantu bano bavaayo ddi ne bafuna promotions zino ez'oku top naye ate abantu bano ababeera mu butaala abalina ne reports embi abalina reports embi zetulanisinga complaints nti osanga abantu bakyasinza okuba ne complaints nga muno abantu basinga okuba promotions neebuuza lwaki neebuuza ekitegeeza gavumenti eno nekinziza emabega nti olwokuba gavumenti yali yabayeekera yetufuga gavumenti yabayeekera nti yawamba buwambi yetufuga nti baali bannansiko baakola ebintu bingi nnyo mu nsiko emisango kati kyo ekiyitibwa nti omuntu okuba nga muzzi wa misango kyo si musango gye bali si kya buswavu gye bali oba kitegedde kubanga bazza emisango mingi nnyo kyesimanyi oba beetonda oba tebeetonda era bwe baba beetonda be bagamba okuliira babaliyirira oba tebabaliyirira ogwo tebazza musango tebaba bazza omusango kati owabanga waliwo omuntu akolanga bwe bakola kati ffe nga tubiraba nti bibi bo babiraba nti bibi osanga munnaye complaints weziri eri bano bonna abantu ba government officials bola bateeka mu bifo eby'amaanyi ffe tubalabanga abatatuukiridde nga bo bamwattu balabanga batuukiridde kubanga gwe n'oŋŋamba nti omuntu gwe baleese kati nze kankuwulira amazima kino kigamba nga nze lule example jimpere kalulu n'obujulizi mbulina najjukuweeyo example ne kansooke nkwe ku mabaluwa ge nawandiika
na complaining nga ndopa Chief Justice we Kasangati olwa obuli bwenguzi nokozesa obi office ye n'okubanga akozesa emotions ze okubanga akola judgments ze akozesa emotion maisi kirungi omulamuzi okozesa emotions mu judgments kati so kujango ine bikutawanyiza kwate ebintu bino biteka ku misango gyaba yes tugeze olina jja mu office yo nakugamba nti olaba oyo aje mu binyonnyo akwata abakazi abasendeza abantu mu binyo mutemo niwatukawo ko kyamaanyi ankuwa example ngambi mungalo kale okwata abakazi mungalo okay kakati naye nga ate si egwe si embeera yo si empisayo naye olw'okuba ogenze mu chambers n'oyogera ebintu ebyo n'oteekako n'ebigenderako n'agamba kamulinde lwanajja n'ogenda aje olujja mu kooti bw'ati ono bye yakugambye aje notamuwuliza namuwuliza atakuwuliza ono bye yakugambye byonna obiteeka ku agenti biki bituufu tobuuza nti waba akwata abakazi abakwata mu ngalo abakwata nkwata ki aje wennyonnyoleko wewozeeko takuwa muki mukisooka kakati eyo yonna n'ebiteeka mu buwandiike omwami ono yali chief justice yali principal judge nagenda nenteekayo okwemulugunya kwange nkubulya amazima teyanziramu okumala emyezi 8 aliwo oyo principal judge ono yenyini gubaleese Flaviawo oli nga ye principal judge teyanziramu okumala paka nakati paka omukazi we yagamba ondopye mbakama bange kasita tebakoze eki wandopye mbakama bange netwali kibakozeewo mukituufu talina kiyakola naye nga nagenda mu office ya chief justice wali wemulugunya kuona Wekasangati nengenda mu office ya chief justice n'awandiika note nansindika ewa inspector of courts nangamba ngende ewa principal judge nengendayo nga mutejjaju lero kwa nasukira mu office ya chief justice ye nambula kyekyo okukola nangamba ogenda gendewo omuntu what naye nawandika alina notebook eriko chief justice office era muyawandika nayuza kupakalingo era nekakwata nekateeka ku complaint yange nenyitwala neŋŋamba waliwo obuli bwenguzi obugenda mu maaso n'abantu bangi ng'oggyeko nze nzekka naye abantu bangi mu kitundu naddala bano ababbi b'ettaka bafuna abalamuzi be bakola ki ba magistrate be bakola nabo ne ba state Anthony bakola nabo okulaba nti banyigiriza abantu era ne basenda ettaka ly'omuntu nti bakukwata gwe omulamuzi n'akuteeka mu kkomera n'akulaganya ne state Anthony bakuteeka mu kkomera ne bagenda ku ttakayo ne balisenda gwe guli omulama gwali otandise ogw'okulwanirira abantu batamanyi bwenkanya obwo weebutyo batamanyi mateeka kati nze engeri gyengamanyi neŋŋenda ewaani ew'omukulu oyo ŋŋenda ew'omukulu oyo ndayira nga buli wiiki bagamba 7 working days buli 7 working days nga mbala 7 working days ŋŋendayo saamulabako naye nga buli weŋŋendayo ali mu liivu kati ate yagenze kusoma yakomyewo naye kati ali bize balina conference okumala emyezi 8 kakati kati oba bakwasiza office ng'oli bize kati lekamu omuntu asobola ayinza okubeera nga deputy nga asobola okuhandolinga that matter naye tewaliwo na deputy we just secretary nga yali mu office akugamba teekaawo nateekayo complaint paka nakati tezatendera tezidibwangamu paka omukazi nansayira amankwekweto ng'akozesa obusungu olw'okuba namulopi wa mukama talina kyeyamukoze nanga akasajja wagenze tewali kyakoleddwa bannange nansindika eruzira kakati awe nkugamba naye ate mu high court eno benkugamba abalamuzi batalabanga b'amakulu naye nga balina experience osanga mu high court omusajja ng'abadde judge si magistrate ng'abadde judge okumala emyaka ago 3 nga mulamuzi
25 23 nga judge nibanga lyamazi kati just imagine experience jabalina naye nosanga judge nosanga judge aina experience eyo nga ne coach zatambudde mu ggwanga lino zeyogerera era nga buli omu agamba oyo omulamuzi mumanyi era osanga baka law councils law firms ezomanyi ez'amaanyi nga weyogamba nti omulamuzi bw'ati ng'omulamuzi oyo gweyogerako nga bagundi abasinga mu law firm bamumanyi nga ba lawyers bolaba ab'amaanyi law firms ez'amaanyi zimanyi abalamuzi abo olw'ensonga nti ezo law firms zimaze ebbanga ddene mu misango kitegeeza ki kyalibadde ky'amakulu nnyo omulamuzi n'aba nga ye omulamuzi atambudde ebbanga n'atambula yaliko chief magistrate wa magistrate n'atamba najja kuba judge n'atambula courts ez'enjawulo n'abeera mu high court n'abeera mu misango egy'enjawulo n'omanya nti kati eno backload egy'emisango gy'amaliriza gyakozeeko gyatuddemu yakola ku musango gwa gundi nakola ku musango gwa gundi nakola ku musango gundi nakola ku musango gwa gundi oyo kati ali qualified okubeera chief justice yate buzibu ki okuddira ba judge bano abali ku panel ya Supreme Court babalamuzi bano bali ku High Court wachi ngawe batula mu conferences zaabwe ngawe mulaba abalamuzi oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga abakafuliyumu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gwabadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 lubaluseewa TV mazima ku mazima batula mu conferences zaabwe ngawe mulaba abalamuzi bano babeera nti balina okudisciplininga bano abalamuzi abato lwaki pano zizo tezituula ne bagamba nti tuli abalamuzi 30 ffe katulondemu munnaffe tumukubeko akalulu atutwale kubanga eri institution namba bino ebyokubeera mbu president yalina okulonda chief justice tebirina makulu president waki olonda chief justice why kubanga era oyina amaanyi abalamuzi nyo babeeronze okyalina amaanyi agalemezaamu n'ogamba wadde mwoyo gwe mutuwadde agenda obeera justice olina amaanyi agamuyita ewuwe nojja n'omuwa ebitole by'amenvu simanya ebitole by'emmere katono nnyo n'afuuka n'abeera ku sayidiyo katono nnyo lule bomboloti twaga tugendeko mu kalulu k'e Masaka ka recount wakalabyemu mbeera ki nakalabyemu obufere bw'amaanyi ekisooka akalulu ako oba otunuulidde ngo ojjo ofollowinga bibadde mu kalulu ako engeri gye bazze nga balangiriramu bamugjako bamulijjako olaba mulimu essimu gy'eva waliwo interest eri somewhere waliwo interest eya revenge newabeerawo interest ey'okubaamu omuntu gwe baagaliza ne gwe bataagaliza ekirala mulimu ekino nti katukikole tulabe kikyemuyinza what are you going to do tulabe munaakola ki after all lwaki temusobola kuŋŋamba nti boxes zonna zaabalibwa buli polling station ya bamanyi box mekazi basindikayo tugeze nti zino 3 ezo zegindi zino zegindi nibamanya nti ebitundu bimeka ebyalonda ebitundu 11 nti okay zino box era zayo ebitundu 11 era box ezo zasiringibwa era box ezo neziterekebwa nga nsiringibwe omulamuzi n'ayogera ebigambo bino nkulaga abantu bano obutaswala era nkulaga lwaki ekiba ky'essiga eddamuzi kifudde tukyangamba nti oli mulamuzi ne
nenkubagana omusajja n'agamba ebigambo bino mu kkooti omulamuzi ekigambo kyayogedde kaabenga mulamuzi wa myaka nga yakayingira obulamuzi mu mwaka gumu oba ebiri oba esatu asigala mu ki mulamuzi n'ekigambo kyayogedde kikola ki kiba fayino kiteekebwa mu nkola n'agamba ebigambo bino nti obululu wenna asanga bokisi n'emu nga nsumulule sijja kugenda mu maaso na exercise eno era nekiteekebwa ku record. Omulamuzi y'omu musajja mukulu alina abaana abakubira obutalimba abakubira abatendeka era abasasula school fees mu masomero nti baana bange musome mubeere abantu abasajja abalungi n'abakazi abalungi temulimbanga bagane mu church ne balayira ne basaba temulimbanga n'okusaba basaba ekyova nasigala mu ddiini yange ey'obufirika church eyo sigitegeera kati bagenda mu church basomesa abaana tokulanga kino tobbanga tolimbanga teweefuulanga toyita mu banno tolyanga enguzi toyita mu lulime ne muluzise balina abaana balina abakyala era ddayo n'agamba mukyala wange sobola kukulimba era sikiitinga era sikola kino abcd abantu abo boolaba balina emikwano egibawa ekitiibwa egibayigiddeko balina abaana bebalekikyalinga balina aba lawyers abeegomba okubeera bo okusula mu ntebe zaabwe kubaga ekika ky'omuntu naye n'otuuka n'oyogera ebigambo byo nga gw'obiwandiika ne kirakawa awandiika ne bakansozi boono oludda luno luwandiika ensi yonna ekyalo kyonna kitudde mu kkooti ne kiwulira ebigambo by'oyogedde we tunaasanga ebokisi yonna esumuluddwa tetujja kugenda mu maaso n'exercise which was very professional and very true. Buli omu n'alinda kati nze mmanyi nammeere mafia oli omukazi oli mafia ate by the njagala attitude ye nti mukazi mulwanyi naye nze nammeere era singa nange nadde nammeere nandikola kyonna kyenyinza okulaba nga mpangula akalulu kubanga akalulu kano akaagala kufa tatta oba kuswala bakika akaagala kati ye nga ye pati yagikoze naye omulamuzi gwe bazanyiddeko ebyo ng'omulamuzi n'ogenda n'osanga bokisi kubanga mmanyi nammeere n'abantu be kubanga nammeere essimu gye ziva omanyiyo kati nammeere ku ssimu ze gye ziva ezo zihalo mumbeereremu nebazannya data game nti mugende mu sitowa mubeeko bokisi gye musaanukula oba gye muteekayo mufuneeyo bokisi emu mugitiikinga obululu bonna bubeeremu nammeere yekka buweze omuwendo bukubise buno kubanga eyo bokisi eyawezezza omuwendo singa teyabaddemu erimu obululu bwa nammeere bwokka yabadde era still takola ki tawangula batusobola kuŋŋamba omulamuzi ye yalidde ekigambo kye omulamuzi alina okuba bokisi yazisanze zadde yalidde ebigambo bye lwaki omulamuzi alina okuba nga waliwo essimu yamukubiddwa which is very bad obanga ogenda kulamula naye nga osinzira ku ssimu ezikubiddwa that is very unfortunate osegedde nammeere ye yakoze kyonna kyasobola essimu nezitambula ate era nkimanyi oyo omulamuzi okutuuka okukola ekyo okwesibamu omugwa mu bulago waliwo kye baamusuubiza ekinene naye ate gye bigenda okuggwera agenda kuluzinga professional ye ne trust eri abantu bagenda okulamula tewakyali muntu amwesiga endulu yabadde nyinyi nnyo ne mu judiciary mwennyini mu balamuzi banne abali ku level n'abali wansiwe kati ate tugende ku bali wansiwe tebasobola kukola kyeyakoze baakulira tebasobola kukola kyeyakoze era bakikondemiize kati tewali mulamuzi ategeera nga wagenda n'osoma n'omala obudde bwo ng'osoma yandibadde abeera mu bintu by'okwegatta gwe notagamba koosome notta obudde obwo n'osoma kakati tusobola kuŋŋamba okukola ekyo kyeyakoze omulamuzi w'e Lugazi yabiganye yasanze bokisi ziri tempered yagambye bikomaawo kitegeeza ki kyali kitwala ky'omulamuzi okugamba nti bokisi nsumulule
nolo kuba nti box nsumulule nawe ebyo kyonna kibagambe nti box we nasanga nsume sigenda agenda maaso naki nakalulu kano olwokuba nti box nsume kye tugenda okukola kiki kino akalulu kano kaddiweemu kalikole ki kaddiweemu kyekyo kyadde kimala gwe tugenda kumanya oba sente zivuddewa oba biveemu ebya ssente alizi yandike kaddiweemu nogwera okirekaawo gwe nookola kibayita fair judgment. Lwaki okola fair judgment nti ono aloopye afune justice gwe baloopye naye afune justice mbuuza otya kubanga ddala kituufu akalulu wadde wakawangudde abalonzi bamu abakulonze bagenda kudda kuwa akalulu wewanga nammeeri abalonzi tebazzengawo n'abamubidde tagenda asobola kuddamu kufuna bebo lwaki waliwo we baadde balangira nti nammeeri yafuna obululu 100 yafuna obululu 4 muri kaunti naye nga before nga balangawo 100 kyokka eno box emu ebeera etanga ddala box emu nongaba polling station namba temulimu muntu wadde omu wadde atta akalulu tebalanzeemu kaafa tebalanzeemu nti wabadde bwafudde mu box namba temulimu kalulu kafu mulimu nammereka noŋŋamba nti ku kyaloko konna ne bano ba agenti bono wa Nuupu era nabo tebamulonze kyagala okuŋŋamba ba agenti abaakira wali nabo tebamulonze ba agenti tebalonda kati oŋŋamba nti ne ba agenti tebalonda noŋŋamba nti box namba mwembululwa nammere gwe era omulamuzi bwiwe chief magistrate n'otuula bannaye mutuswaza ffe abandi baddawo abo mutuswaza mule Bombo Road Pastor Bujingo yavuddeyo n'agamba nti yeewunya omuntu aganja agenda kubanja akalulu nga ne gweoyagala okukabanja naye ye yeekwese awo nakubawo n'akalulu anti Pastor Bujingo asooka atunuulire naye yennyini omanyi oba nga ogamba munno nti tasibye zipu sooka naawe otunule ku yiyo kubanga mwenna mubadde mu kimansulo kyekimu amazina ge mubadde mulaageegamu ti Pastor Bujingo ne Bobby bonna bali mu kimansulo ne Pastor Bujingo tanagamba Bobby nti siba zipu naye asooka atunuulire zipu ye alaba oba nki sibe Pastor Bujingo ng'oggyeko ku kyokubeera comedian waba pastors naye akimanye nti is one of the corrupt pastors dirty pastors mbuuza lwaki tosobola kuŋŋamba osolozezza abantu ebbanga eryo basolozezza ssente za Pentagon n'ozimba amaka ova mu maka n'okola embaga n'okola embaga ova ku ekyo n'omala ate n'osooka olangira mukazi wo ebyo nabyo wamulangira mukazi wo nga waakola bitya kakati osooka naawe n'otunulamu emabega n'okuba mu ttooki n'ogamba nti nze nina church gye nnina etuuza abantu bameka kale kamuwa omutwalo Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties
Properties Limited twajja kubawonya bafere. Kakati osooka naawe n'otunulamu emabega n'okuba mu ttooki n'ogamba nti nze nina church gye nnina etuuza abantu bameka, kale kamuwa omutwalo gw'abantu, naye omusajja yalondeddwa miliyoni meka ez'abantu. Abadde miliyoni gizadimeka. Sogedde miliyoni ya president siwa miliyoni 8 ku 9. Katono tumalie miliyoni 3. Tumalie miliyoni 3. Akale kanzitoleko ne ziri wakiye mwa nyingi tuzimanyi fenna abamulonze. Naye ate yabadde biti. Natudde mu katebeko. Ekyova miliyoni ezo saagala zoogera nti Kyagulanyi yafunye kubanga miliyoni ze yafunye azimanyi n'abantu bazimanyi ne byabakama azimanyi. Naye kale nga wenkugamba nti ffe abantu abawansi si ffe tusalawo. Kusegedde ffe abantu abawansi bw'ojja kulonda miliyoni z'okkumiza abantu balonze nga tulonze abantu balonze zekyovulanza kange tekaalimu saalonda. Zakalula kange yasobola gamba nti nze banziba. Tewalonda. Nakazira saalo sinza bironda ebyo naawe. Sinza genda mu nkimanye bulungi akalungi nakalonda bakabbe. Osegedde. Kakati ate noli nandibadde ngamba kanonde jjajja yali obululu yabwewadda. Jjajja obululu yabwewadda. Kakati nze ngambe nonde omuntu eyewedda kiringa ng'oli okukwata mu nsawo ng'olinamu emitwalo 3 n'agamba nti ampamu 2.5 zizo. Ni ku ssente zo yakugabirako n'aziteeka eno. Okisegedde so kakati ye jjajja yali yakeewadda. Jjajja yayitibwa mulonda. Okisegedde jjajja yayitibwa mu yabeera bubeezi eri yakyovula nti yalinga ku trip mwe nga muli mulaale. Mwisome mwali mulaale Mwanupu mwali mulaale babakuba zitiya gas. Ejjanga ali mu kulambula, alambula kuba bulooka, alambula ku bisolo, atulako ne mu kolansi jamu n'abakwata n'akuba ku simu. Aye ne simu yali akubira. Kati no kiraba jjajja nno. Jjajja okumanya asesa. Yatula mu kkubo n'aziba ekkubo okuva saawa emu, simanyi saawa emu mpaka obudde ku kyange kuba olikutte ejjamwe. Jjajja nno manyi muntu gwe yali akubira. Yali akubira omusajja weeruweereyo ayambana niigi nagagwakuya gwali mukumya naye. Abalwanyi jjajja oyo golaba akasajja akasimu kaako aka Nokia ako kamapeesa. Omanyi abasajja baakubira bambala niigi na tangira basajja be bamunda bamwagala mulo. Abasajja abaagala jjajja mulo. Wuliriza talina na kagaali n'essaati gy'ayambaliza n'okwambala ekkooti egimu nga kkooti emu gy'alina n'akasaati n'ettangiya n'eki. Jjajja alina abasajja olaba akasimu kaba nako ayinza okkubira omusajja gw'olaba awo asomba amazzi ku kyalo. Obusajja bw'oku kyalo oba olaba obukaddekadde obukulukulu mu myaka gye nga bali mu kunyumya nti ojjukira we twali wano ne tukweka musekete kyenku nti ojjukira nakuvugira ku wirubalo byabeera mu jjajja. Emboozi emunyumira n'amugamba Nassali gyali Nassali owene eginene gye twali kyeno nga ye ali mu kuba alizibye. Jjajja ng'ayogera ne basajja be abeeruweere eyo munda eyo luweera awo bomba eyo munda eyo waffe eno matugga eyo aba n'obusajja bwo bwakwira ku ssimu ye eyakatooki. Nze nkuwulira amazima. Kakati jjajja yalinga gwolabira ddala nti otudde naddoofe wano ani olimba bw'oyagala sikazikiriza bukkiriza. Olina kukkiriza kati kale gwe binyumye byenkunyumiza. Kati kyogagwe jjajja talina kasimu ka Nokia kakatooki. Akuba naye yayita kubira abo. Akubira kale gwe mbulira gwakubira. Era ndobo yali akubira. Ani gw'olina omumanyi abo jjajja baakubira jjajja kasomulaba nga atudde bw'ati mu kkubo jjajja akubira busajja bw'obwo obweruweeru yalwananga nabo abo abasajja abo. Abasajja baba bakweyogera nabo abaagala bamanyi abasajja tebaagala bingi
ayinza n'okugenda oye yamugamba njagala ekibbo kya kabalagala naye bano abavubuka mmwe bavubuka babbalamu Kenzo musaazi VAT musaa biliyoni za ssente naye abasajja abaagala president abo abaagala president Yoweri Kaguta Museveni basi bayinza n'omusaba ekibbo kya paani ng'oli amazima n'amusaba amabaati n'amuga njagala kusereka kiyumba kyange ekyo eky'embizzi oba eky'embuzi oba eky'ente n'amusaba amabaati gana buno obubaati buno obweru buno geji simanya 20 mu mmeka tayinza musaba loole tayinza musaba V8 nze nkubuli amazima tebalina kibamusaba era abasajja ng'ogya ogwendere ku mikolo gino egy'amaanyi egy'abalwanyi ojja bala abalwanyi abo bafaanana. Okay, baleba Lubasa TV tuline lule Bombo Road okusobola nga tetuwaya mu bisonga ezimu oba endala tulabe nga ate naawe otegeramu ebimu ku bimu. Lule Bombo Road Minisita Baramu Barugahari yabaddeko mu chachi ya Pastor Kayanja ne bali mwezo yabaddeyo n'asobola okwetondera abo opposition abayisi mu byabe wekwerinda naga nti embeera eyo bagyetondera ddala sajja mu sabi bambi Baramu bali mwezo yagebe tubigatte wamu abanupu bamulubi nti nga adigida nnyo kakati nakusooka n'ekya Pastor Kayanja mu Uganda, and those are one of the top pastors abali well respected era ye pastor omu wa pastor bempe ekitiibwa oyo musajja aweebwa ekitiibwa kuva no myaka bwe bamu batandikawo kanisa tawe bakitiibwa mu Uganda yokka aweebwa ekitiibwa mu nsi yonna international is international pastor vamu bano ba budingo bano abali mu ebyo babawoze ebyo simanyi mbono yekwese simanyi biki kitegedde kakati abakulembeze abasinga naddala bano ba Balamu bawanye ekitiibwa mu first family bajiwe ekitiibwa tebagitya kubanga isooka obugagga bwawe bwonna babujjeeri okukuuma obugagga bwabwe eri opportunities eri so kakati bawa nnyo abaana kati ate pastor ono mukwano nnyo gw'abaana baani bamuzeeyi kakati pastor ono ate bali mwezo kyali mu kukola kirungi nnyo kubanga ize meeya ekyo kyalina okukola ye meeya w'ekibuga alina okulambula buli ewali institution buli ewali oba kereziyo buli ewali muzikiti buli ewali newegaba amaka g'abakungu neweziba offices kutandikira ku LC ne magombola biki balina okukwatagana alina okukola omulimu mu office kubanga office ye tagenda meeya agenda bajja muyita ku mikolo egy'emizikiti egy'abasiraamu bajja muyita ku mikolo gy'abakristo egy'abakatoliki egy'abalokole nga meeya bagenda kumuyita ku kuziika bagenda muyita mu mikolo gy'abasamize nga meeya agenda kubeera mu kitiibwa mu kyambalo ekyo mu office eyo mu ntebe eyo nga mukulembeze so singa omukulembeze wa Nuupu ng'omukulembeze w'abantu bonna either wa NRM wa DP okitegedde kakati meeya alina okugenda ku buli pate oba ku balongo alina okubeerayo kubanga wadde nga meeya asumulukuka amagulu naye tagenda kujja kugulu kwe kumwakuteeka eri akuleka eri agenda kulala eri meeya agenda kubeerayo era abanuupu abo abeefulamu balina nnyo olugezigezi olwokuba mbu bali eyo bali Bulaaya bali mu kuvuma buli omu tebategeera nabo baveeyo bajje kuba na Uganda bakiwuli babyogerereko wano naffe tubyagala bawanganguka lw'ebyo bajje oba waŋŋangusa olw'ebyo kati w'obeera eri ate totandika kukuba buli muntu kati gwe onookuba buli muntu onoosigazaani buli muntu wanaabeera mu kyamu omugenda sigazaani ekyokubiri omulabewo tomwewala nnyo muleke mubeere nnyo ku pembeeri muleke kuba ate nekyala muve mu ntalo zino zimpalaniraako paka kati osanga naabo nga twalina omu amanyi bali mu ezo nakyamumanya amulabulabi ku TV kwaba okulikamu bagembwa akuba pate ku pate bali mu ezo bazira bawa
kati abazi ina amazina mapya kati abali mweza zenga azina bali mwezo is just a jolly guy tutwebaze katona twafunye engineer mu kibuga kubanga twali tulina munnamateeka atukala katidde ebbanga lyeryo ate munnamateeka naye abadde tisimubbi wabwe lwaweeweta mpisi kundi yabba akalulu kannabiira Saalongo kati ekirungi bonna babadde ba Saalongo akati Saalongo bali mwezo nze musabira buwanguzi nakubeera mu office eyo yangamba Saalongo bali mwezo toliza abaana ba Nuupu abo abaana ba Nuupu bo baliwo okubuukira kijja baliwo okubuukira kijja baliwo okubuukira ani mbu tubaboole waki wumba mwagala okubaboola musooke muboole institutions zemukozesa okutambula bola oba osazeewo nti ekintu kimu ekiva mu gavumenti tokyagala n'abakozi ba gavumenti tobaagala temugenda ku mapoliisi temugenda ku mapoliisi kwanti ga gavumenti temugendayo ne mu kkooti zaabwe muziveemu temuzigendamu kubanga yalonze chief justice naye ate gye mwekubira enduulu mugerera mu kkooti ze ebyokugenda mu kkooti mubiveeku naye mubyagala kati saa zino abawangudde akalulu twalina omu goyinza kugamba nti genda weekalakase genda obanje akalulu bonna balinda kulayira abawangudde naye nga mukama waabwe yadduse bo bali kati nomala bagamba nti mmwe abawangudde mugende mukole bwe muti ne bwe muti twalina omu goyinza kulaba wazenga okwogera statement etiisa ekanga tewali wabula buli omu alinda kumala kulayira tewalina omu ayinza vaayo kubalira Kyagulanyi tewalina omu ayinza kuvaayo kubanga kati kankulu eki okimanyi abo abawangudde singa bavaayo bonna nga bwe bawangudde akalulu ako ne beekuŋŋanya bolabula ne bavuga emmotoka zaabwe bwakasuta mu bagenda wa Bobi Wine Emagere tutandikire okulaba tugenda kukyalira mukyala wa Bobi Wine Emagere walabye abakikola bakansala baani ba MP mwenna abawangudde mwavuddeyo ne muvuga emmotoka zammwe ne musimba omusuulu moja ne mugaba katugende Emagere ne banatugaana naye kabakyeteekateeka ne banatugaana okuyingira ewa Babi emmotoka katuzipakinge mu kkubo tubeeraawo mwabadde wakikola kabene bana ba family twamala kwogera tumala okwogera tugamba omukazi ne mumuleka n'abeera mu mbeera eyo nga twalina omu avaayo kubaako kyagira abafamily nabo ne baniigira ne bagenda bwe baniigira badde bali mu butaala munnange naffe batuganye oli wa family yammwe babaganye motoka musigalawo mu motoka zammwe mwerookingire mu mamotoka gammwe nti tuzze wa muganda waffe muteeke ebyokulya amazzi bikitoyeti pepa buveera byonna mu motoka zammwe mugende museeyo muli bafamily bagana batya okulaba mulamu wammwe babagana batya okugenda mu maka ga muganda wammwe muli bafamily naye ebisiru biri awo webimala byebirya ssente z'abazungu ebidde eno byebidde eri muli awo muvuge emmotoka mwagala ffe abaana b'abantu abali eno abanaku tebalina kyakulya tebalina kyakukola ki boda z'abaana zonna bazikwatakwata ziri eyo amotoka g'abantu gafudde takisi ezenda bazikwata abaana bali mu makomera bye bya family biri eri biri mu kulya bicepere biri mu kulya migaati misiige biri mu bicepere biri mu kuwawaala birumiddwa nnyo nze nga bakutte muka muganda wange nanze ensigala ewange muba mubaggadde tubatukiza kugenda mulaba bannange ensimbula emmotoka nteekamu ebyokulya ye lwaki tebayita Bobi Wine we yayita ne bayingirayo bo ate bamanyiiwe tebamanyiiwe anna oli musambo yaishi kibuka omumbali yabula bubuzi naye kibalina okukola kintu kimu aba family ne kati abo bonna nze neewuunya kibuka omumbali guli musambwa era ekyo bavula abasirikale bakwata ku mwana gw'omusambwa naye buli musirikale yakwata ku Babi ndoza muli eno engalo zibasiiwa kati mugenda kufuna ebirogologo bagenda kwetakula ebitundu by'ekyama beetakule buli wamu buli kasonda bagenda katakula bakwata ku mukazi w'omusambwa mwalinnya mu kkubo ly'omusambwa mwakwatirirwa omuntu atalina kukwatirirwa ate n'oyo omukazi tuve mu bya musambwa
wakati gwenda botidde nnyo kale kanve misama those are angels mu luzungu toseka wadde na Mungu ekitofu nkugase badde ntidde wadde otidde bulijjo omukulembeze agerogerayo kyogakazo kyatya kanyongere nkutise principal olabanga anadda nabe nga afuluma mu ebweru principal akantu kabala bamukwatire mu mbeera yonna esasamaza nze kyendowooza kyabala ekyokubiri kyabala ate nga kyekisinga obunene ali mu kukola network principal ali mu kukola network gyali mu kukola Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti kyandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati webala loji duka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde stock empya omuna Uganda wa kunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindekeki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752 823 4 noti yeffe Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze kyekisinga obunene ali mu kukola network ali mu kukola principal ali mu kukola network gyali mu kukola olabyeko abantu nga mwekubaŋŋana olabyeko omuntu agwa mu famire yammwe n'atandika oba kale n'agwa mu company nga mubadde mulina company n'olaba omuntu n'agigwamu onafuna information emutandika okwekuba nga bagambye abalwanaganya ali omu ali bbali kyagenda okukola ali bweru agenda kulwanaganya bano wano nawulidde nti ab'ebyokwerinda bali ku makubo gonna agafuluma Kampala n'agayingira naye mbu abantu bonna baaliseetinza amasimu gaabwe buli alina ekifaananyi kya Bobby bakwata wuliriza nno ebigambo bino Bobby agenda kufuluma ate abagenda omufulumya be bo bennyini bagenda omufulumya Bobby agenda kufuluma era mu kufuluma kwa Bobby nkugambe be bo bagenda omufulumya ekisooka abagenda omufulumya bali attached with the embassies yes kati kankubuuze olabyeko emmotoka ya za embassies nga bazicheckinga sera kubeerawo Bobby agenda kufuluma sina kindi eno wiiki eno yadde alina kufuluma wiiki ewedde yadde alina kufuluma wiiki ewedde gubijjo kize nkugambye zinabeeranga n'omusajja nabeeranga n'omusajja netwaka eweri nakoleranga UN nakugambye kati nze UN engeri gyegusamba ngimanyi nga tuwumba oba abazungu abo kate Bobby ali in touch with embassies embassies ezina ofulumya Bobby mu embassy emu yegenda ofulumya Bobby naye embassy ezo zikwatagana nga wenaga nti European Union kakati European Union eyo embassy zaayo nga wezitambula oba nezitali mu European Union naye nga embassy zirina omukago naani jukira security ya Kyagulanyi eri under American embassies ezo balina entesazanyaza zibatisana ne government okulaba nti Kyagulanyi akola ki aweebwa obukuumi okitegeeza kyovulaba nti Kyagulanyi waavaayo ne bakola demonstration eyo bamuteeka waka nti Uganda government ba President Museveni avunaanyizibwa nnyo mu kukuuma Kyagulanyi era oli wabeerawo n'agamba nti baagala kumutta kakitegeeza wabeerawo ttiimu eri ebbali gyemeye kugamba bamafias abaagala okutuusako Kyagulanyi obulabe bagambe nti Museveni yamukoze eki
bangi babigezaako nnyo bamafia bakwase Kyagulanyi bamutuuseeko obulabe bagambe nti Museveni yakoze eki yamutuusizaako obulabe kati bo bennyini abamafia bakuba ate gavumenti bakube Museveni aveeko bo baba balina engeri bojji baagala okukibalamu naye nga bakiyisiza muki bakiyisiza muli akati Museveni n'ategeera n'agamba okay kati Museveni yalina okuleeta ttiimu era bolaba nti ezo zonna convoy ne joint force ejo alaba yagoberanga Kyagulanyi nga bamugobera si kumugobera nti yes wadde nga waliwo abasirikale nga yoga nti mulimu biba bibiri ekyaba mafia n'ekya president yennyini ekyaba mafia kyekikyolaba ekikuba abantu order jezuva ezikuba abantu emiggo okugezaako okuteekawo ekifaananyi ekibi bapushinge mu abantu mwekalakaase badeployinga amagye muki badeployinga amagye bagajeri bagadeployinge muki mu Kampala kisaguke buba mafia baba bakifunamu ekisooka Museveni baba bamusigning sente zifuluma bo baba bakifunamu Bobi Wine baba bakolera sente akati kitya kati be bamu be baagala okulumya Bobi Wine bagaye Museveni yakoze eki kati bo bakubbe Museveni bo bagituuleko bamafia abo kakati kino kibeera kitya nti kati game eyo nga olaba nti generation eno nti we are smarter than our parents abazadde baffe tebali nnyo bayivu kimala nakulabira bintu twali exposed kimala kate ffe tuli kakati gogeno zannyo ebintu nga tukola ki tukulaba kyovula oli avudde n'apa statement nti Bobby ffe twakuzimba ate n'omala ne tukola kyale n'omala n'otwefuulira kituufu osobola okuddira omuntu yagala omukozese gwe byoyagala n'amaana akola ki n'akuvaamu nga alabye ekituufu ate nga naye afunye feemu ye kituufu ekyo kubanga yajja abamulaba yalinga mikwano gyabwe nga migamba Bobby yali mukwano gwa General Kayihura yali mukwano gwa General Sale bajino bangi nga bakyaliibe oyogola mu kibi yalinga waabwe weeri nga bamanyi byakola byonna agenda najja abayayi abatunda enjagana bakutte n'abajjayo ku poliisi yakolagana na poliisi okitegere okay nga tuwumba njagala nsooke mmalirize ensonga eno kubanga nsonga eno nkulu tuwumbe ensonga eyo kakati mu kino Kyagulanyi okubanga abula kino waliwo ttiimu bbiri nga President Museveni tayagala kulumya Kyagulanyi tumukwata mumulumya wabula ayagala mu protectinga kati waliwo ttiimu y'abamafia eyagala kukuba Kyagulanyi nti Kyagulanyi singa emukwata before nga President tanamufuna force tenafuna Kyagulanyi ttiimu eri singa emusooka egenda kutulugunya Kyagulanyi emukoleko ebibi byonna kati bwebakolako ebibi byonna Kyagulanyi bagenda kuguteeka omusango kwani kitegeeza nti bino byonna ebigenda mu maaso ebya President okulaba batagenda kulaba bagenda kuteekawo ebibeerawo ebireetera President obutakola ki otalayira nti wabalayidde alayire mu maanyi mangi nnyo mu biki kugamba nga struggle y'amaanyi bali mu blackmailing balete asobole okubanga abaako ne ssente zali leasinga ebiwe bityo kyekimu na kino nti ono Kasiba nti okuloopa taloopa nti ayagala buwanguzi Kasiba nti aloopa either bamuwa bwa minisita babeeko kyebamuwa oba ttiimu ye bagiweyo obuwumbi nga 2 obuwumbi nga 3 omusango gwo Kasiba nti oguwunzika agenda guwunzikira mu ssente soko tunuulire abagulimu bawa Natasha Kiryowa soko tunuulire akulembera family ya President Museveni kasoko tunuulire abagulimu kakati ekyokubiri awo bakozewe bati Chief Justice awumudde oba resigninze baleese omupya gwe baleese muzannyi wa firimu anti kati tunya comments zonna ezize nze nange nkugambye nawandika tewali muntu akuwandiikira mu ofiisi yo nga yeemulugunya ayagala bwenkanya okuva ewuwo afa alina famire nange nina famire mugamba naye mbona ntulugunyizibwa bamuvunaanyizibwa mu kupanishinga abalamuzi bano abato abakola ebintu bwebiti tiyanziramu emyezi 8 paka batuse kuntwala luzira tanzizeemu ebbaluwa zanfa busa tanzizeemu kyazirina kakati woweeta omuntu ate sinze nzekka wayinza oba waliyo n'abalala nze amushuwa banga nze wenviideyo nze ave ene ewange ewala ene ematugga naye ate golooza bameka abagenze mu ofiisi eri public office kakati oyo yagenda okuwulira omusango guno oba President akalulu yakawangudde
obati yakawangudde Katono naye yadde nga yakawangudde naye owangula otya akalulu ng'abantu batulugunyiziddwa owangula otya akalulu ng'abantu battiddwa owangula otya akalulu nga percentage tuli miliyoni 5 abalonze mikali tugambe miliyoni 10 abalonze miliyoni 10 out of 50 the 40 million ani abakulembe ani president waabwe katono nyawe nyinyi ani president wo katono nyawe miliyoni 4 katono nyawe mukyogedde president Museveni ali mu kukuuma owekitiibwa Kyagulanyi ne owekitiibwa Odongo yavuddeyo n'agamba buzibu ki obuli mu Kyagulanyi okumuyita ne mumuwa obwa prime minister okusinga kuba yagambye nti singa musanga Kyagulanyi nga mufu ensi eba egenda kutaka kati beba basajja abagezi abalengerera ewala abatali nti balya ne bavubiika ne babagaga aliddaga ogamba eki kubanga ebitole bimuli mu ki mukamwa ba ministers abasinga ne ba MPs abasinga ebitole bali mu ki mukamwa kyaki balina space ya kwogereramu lwa bitole bya mmere bali mu ki mukamwa ebitole by'abasajja mulya bingi muvubiika ebitole by'abasajja mulya sente z'abasajja ne mutavayo kwogera mazima kubanga buli obeera ne mukwano watakubuya mazima oyo mubi kati mwena abalinaanye president musobola mubulya mazima muli babi mumwagala famire ye nebyakoledde eggwanga ebyo nalya bisaanewo mwaba mulinaanye mwagala buli kyalina kisaanewo mubitwale mumale mugambe oli yatugambanga bwetuti oli yatugambanga bwetuti muli babi basajja mmwe kubanga muli ku munnammwe muli mu kulya ssente ze muli mu kufulaminga eno we muplantinga bibomu eno we muguwe muteekawo obuyeekera eno we mulimbalimba musimanya abo be mwaseewo wamwanga kivumbi babadde bagenze balina amajjambi batimatuma abantu kakati omuntu ali mugundi kati omusayo oguli mu galaji gwe gwatuuseyo gutya kale batuwa embuzi n'ente n'enkoko byebasalidde mu galaji ye ate ebituli ebiri mu galaji byabadde bituli byaki oli yakutte ensuulu natandika okuba mu galaji obutulituli kale mutugambe nti buli obutuli obuli mu galaji zaki Mwanga Kivumbi bituli bya nsuulu olwo oba kale waliwo Mwanga Kivumbi yakutte omusumaali n'akubamu obutuli mu galaji mutugambe bwe mutu naye muba mutugamba nti muyeekera akati yakutte abantu n'abasibira mu galaji awakaawe n'abakuba amasasi ekyengeza kugamba nti mwe mwenna balinaanye president temumwagala wabula muli mu bitole bye bya mmere mubirya muli ku ssente ze muzirya kuba muva ku ssente ze ne muzirya ne mugenda mu wrong information abantu bakyaweye nti yewe olunaku olutuuka gwe mugenda okuwaayo musajja tuyandibadde n'awummula ntandika omwebuuzaako kubanga teri muntu atuukiridde kabe gwe osobola okuva ewuwo n'obaako mukyala wayinza okusanyuka kuba wabyemu obuti ekiro wasuze weegatta n'omusanyusa bulungi naye ate abaana bakira ku makyanga tubagulidde mugaati bo ne banyiiga naye omukazi asanyuse ate ekiro nojja n'omugaati ne buswiti n'obukiki n'obuwa abaana ne basanyuka kati ate ekiro mukazi ono ogaano gwotutuulira bubi yogedde ku mukazi wo example niwaganya okweggala mukyalawo n'anyiiga ku makya naye ng'abaana basanyuka dani bayi dani letayo twiti eyo kibayita family ekibayita leadership nti tewali muntu yenna agenda kubeera perfect tewali muntu yenna agenda sanyusa bantu bonna ati wali muntu yenna agenda kwagala tusembeyo ne Daddy Andre nze nga mmaliriza ku nsonga y'obwa president eyo nti mwe mwenna abaddiridde abalinaanye president mugamba amazima mufuuke bodongo to singa tolina bodongo to mu region zino zonna atulinamu bodongo to mu region zino zonna nze era mbadde nsaba region zonna tubeeremu n'abantu nga bawodongoto nze nkuli amazima nti ne weyagaana abantu okugenda okutema amanda ewa tebagaana nga ggwanga yagamba nti nammwe wammwe mu Buganda mu Bunyolo mu Bunyankole mu Eastern mu Wawawa mwine emiti mwine ebya mugere muteme ejeyo wacha amanda mugatemawa wachi mugatemeno which was okay si kibi kivana kivyasizi yavayo n'agamba odongo tote mumuvulana kubanga omuntu wababbye omubbi tewali musango kubanga oli abbye nona yabbye mubbi kati amugenda lopaki tewali musango era amana tegakendera okugatematemayo kakati mu kikyo kyengegezaako kunyonyola kyemmanyi kyagwa tagenda kukiza prime minister
nedi eno game Kyagulanyi gyalimu ey'okubiri nti agenda kuteekawo embeerwanisa abantu wano within the state beekube kati babeera muli nga bali mu kusojjagana mu kwekuba bakola bubi emirimu bakola bigenda kubeeramu kubanga there is silence otogiwulira nze ngiwulira kakati e silence weba eri abantu bo bannayuganda bo bakozi bakolera mu mbeera ey'enkuba mu mbeera ey'omusana mu mbeera yonna embi ey'enfuufu eyaki bagikoleramu naye wabanga munnayuganda yakedde ku makyanga yanyiize kwenkanawa alina okugenda okukola kubanga ffe bannayuganda twatondebwa nga tuli basajja bakozi ne bakazi bakozi tukola tulina okukolera family zaffe ffe munnayuganda ekintu ekisooka mu bulamu bwaffe family first nti munnayuganda yenna family and the stomach nti buli munnayuganda yenna olukukira ku makya nayayuya nti njala ennuma nina okufuna ekyokulya nina okuwa abaana bange ekyokulya kale family yange ekyokulya alina okugenda okukola yadde nga baba mubya akalulu wadde nga bamukoze ki naye munnayuganda ye muntu omuzibu nnyo ali tricky enkya agenda kubamu oluyimba ng'ate akedde kubuuza nti how are you n'omugamba amu very fine n'oga musajja engeri gyambuuzizzaako kitegeeza njaga no takwagala naye eyo nnono okubuuza kati kitegeeza ki kitegeeza nti byonna bigenda mu maaso bagenda kukola mu buvubi kuba musuubya bayinza okugala amaduuka okukola biki abaana school fees tuva mu nnaku nkulu buli kimu kya buseere buli kimu kiki bagenda kubikola byonna batwala abaana baye ku ssomero mu bugubi naye ng'ennyiike baluma ku mitima n'obusungu bukula naye nga wenkugamba nti Uganda tugitwale nti mukyala ali olubuto buli kitundu ekiri muliko ku mubiri kiba kimuluma naye kitundu kiri kimu kitamuluma bitundu by'ekyama nti Uganda yonna institutions zonna ziri nvundu ziri mu pain n'abantu bonna bali mu pain bali balina obusungu naye state house yokka etalina pain dija feeling pain yena eri mu bantu kubanga ye state house te feeling pain eri mu bantu tena gifiringa naye olunaku lumu nti ekiri mu lubuto kirina okufuluma nti omukazi ali lubuto nti however much alina pain buli wamu naye ebitundu by'ekyama bino tebirina pain naye birina okufulumya omwana omwana agenda kufuluma oba mu bubi oba mu bulungi nti however much bino byonna bigenda mu maaso akalulu mukabbe nga bwe mwagala mukole bye mwagala tuli muntu agenda kuvayo kujja ku street kwekalakaasa olaba mwajjako internet twali yavayo kujja kwekalakaasa no ebyo twabireka kubanga ffe tuva ne twekalakaasa bamafia tugenda bawo omulimu nti bano by'okuyiwa amagye ku street amagye gagabere ku street abantu begugunge bayongere okuyiwa amagye ku street amagye gekolemu ekiwayi gawambe gatandika okuluutinga abantu game baagala kuluutinga abantu kuluutinga bintu kibuga kuluutinga bizinesi z'abantu beera baagala abantu beekalakaase bakuba abantu kutta abantu basibako bisangosango baagala abantu beekyawe bajje bakole ki bajje beekalakaase wadde ku nguudo basindika amagye muno poliisi ebitongole byonna ku maddembe bavuge moto esadina n'amapuleeti bakuba abantu amasasi bateekewo embeera ensasa genyinyinyinyo ebeerawo kutya bayingire ekibuga batandika amagye gennyini tutandika okubba si bantu magye gegagala okubba naye gaagala yitira kuffe ki tetugenda kwekalakaasa mugjeeko intaneti tetujja kwekalakaasa mu baakalu tetujja kwekalakaasa mu bulwa ba MP tetujja kwekalakaasa mu bo ba kansala tetujja kwekalakaasa mu bo ba meya tetujja kwekalakaasa mufuge tugenda kubeera ewaka tujja kulya tujja somesa abaana paka omwana wanaakola ki wanaazaalibwa sibula batulaba sisobola basibula kubanga batulaba mwenna abali eyo njagala mumanye ebintu bino nti gwe ng'oli eyo baakukwata mbusimanyi ono azze n'ogwapa gwe mwayagala kukusenda ku ttaka lyo ne bakukwata bakusibako omusango trespass malicious damage assault ebisango sa bitalina magezi bakusindika ba state abo abamu si bonna ne ba state abamu bakwatagana ne poliisi abasirikale abamu si bonna abasirikale abamu bakwatagana ne state bazimba bifayiro bakutwala mu kooti bakwatagana ne magistrate abamu abatakwatibwako nga waliwo magistrate wekasanga ati eyo ne state wekasanga ati ne ka state nawulidde bamukyusizza
olwokuba twemulugunyiza namukuba transfer naye Luweero temuwa mututte wala nnyo. Luweero tali wala ne chief magistrate mumukyuse muteekewo chief omupya anaakolagana n'abalamuzi banne. Bwe mbanga mwagala okukyusa amateeka nga mwagala ekisiga eddamuzi tuliwo ekitiibwa mutereeze mudisciplininge abo bonna bakozesa obi offices zaabwe mukendeeze ku nguzi naye enguzi efuuse enguzi basiba abantu ku bwere ne basiba omuntu ne bamuteeka mu kkomera enkya ne bagenda ku ttaka ne balisenda. Is that justice? Bowe naali eyo nga basenda ettaka lyo toggwamu maanyi subscribinga genda mu comment section teekayo ennamba yo gamba nze nange nyigirizibwa ku nsonga za ttaka. Tukubawa amagezi. Ajje Samuel Gemanya tubadde ne Lule Bombo Road yomanyi tuba atandise tuba tuyinza obutawuzika naye nga tulina ne tugenda okukola kati ebirala tugenda tumuza tulina ensonga ziringa yo tulina embozi ye tunakuddako okugigerako mpanvu. So weekumire ku Lwalusewa TV osobola okubanga ate okutambula n'okumanya Ajje Samuel Gemanya producer ate abantu bagambe baba balina ensonga eri awo ng'ebaluma ku mutima bakiteekeyo mu comment section tugireete tugyogereko. Director VJ Memo ate yabadde mu production tujja kusuka wano akumata 10 mpeera. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV mazima ku mazima.